nze musajja wa Kabaka munnabuwe kulabwali Tomba sajja nsolo ezimu zirya zinaazo okuvinna Kawala Kasambya Mubende ekyawandiikibwa kyange nkisimbudde mu Zabuli 27 Katonda ye mulokozi wange gwe musana gwange era kye kitangaala kyange ani gwe nnaatya. Haya Katonda netujja wa omulangira Katerega ze omulangira Katerega Christopher basamulekere ne banywa amazzi oweruguzi namayumba mu Busiro ekyawandiikibwa kyange n'endukusa yange Bwagu Sharifu tukisimbuliza mu kitabo kya Yoswa essula ey'okubiri olunyiriri olwabiri mu ebbiri ayogera bw'ati nti ne bamugamba Yoswa ddala Mukama atuwadde ensi eno yonna mu mikono gyaffe era nate abali mu nsi eno basanuukira ddala mu maaso gaffe. Akalulu kafuusa mbaniriza nnyo yonna gye musinzira okuwuliriza mukadde kano ak'amafuma tukomyewo byanvubu kukunkumula mwaki naye se bintu yebale kubakuuma okubatuusa mu kaseera kano katulabe ebinaddiri. Kakati mwana omukulu tumuwa agumye endukusa era omukulu bw'aba agumye endukusa katundu kano kakutuusibwako Tekino Kasangati nze omulangira Katerega ngumya endukusa yange Bwagu Sharifu nti totya ekirungi n'abategeka empaka bakimanyi nti omuntu tawangula ekabaako n'omukono gwa Mukama ate Isaaya agamba nti omukono gwa Mukama guli ku nze. Haya netugende wabwale Tom Dorini tolina kutya olunaku lwa leero owulira mu kigango abawagizi twalese Kamala nga kamusoga so tetulina kubaswaza tulina oteeka mu maanyi tetulina kudalimba nga tekitalya. Basi kakati omuto bwatyo bwe bamala okumugumya kyava kuba omubala mukabo mu bufu obulaga nti agenda kufa n'omuntu era ng'omubala guno kuba omubala Bwagu omubala gwange guvuga nti galinye ebaka basengejja kakoza tolikoza mu lw'effumbe ayise eggwanga gunda naye olulala Bwagu obanga ogenda okuba omubala osooka kweyanjula nze gundi n'olyoka okuba omubala gwaffe eyeddira kino akabbiro kino omubala gwaffe ne lulyoka tujja Bwagu no tuwayise si wangu ayise ku mwana muwala wano ojja bawuli amanya gange nze Nabya Doyini neddirango akabbiro Kasimba ombala gwaffe guvuga nti akala kengo namuzisa nabbuto gw'empita gunda ayi mutaddi bamwe empalaba ya Buganda bwe kiri kati bwe ise omwami jeje wano tuli mu Masuka ogenda kulamuza obubonero okuva kamu okutuuka ku bubonero 6 tutandise bwe twogera ku kitongole ky'amatalisi mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka otegeera nti ekitongole kino kiba kikola ki sebo kye kitambuza amawulire akamu kalina lamuza obubiri jangu ku bubiri wano omuntu kifuba ate akasanke manda lamuza obusatu n'ensima tannaba mubi mu mulangira yakulukuta najjeena alamuze obusatu ffe bwe tuti bwe twayiga olulimi twatutandika bwe ruti ng'abasaaga nga tuyita mu kye tuyita okukokya koffe nti koyikoyi ne tugamba gw'oyambula sikaaba gwanyambula okaaba kiba ki nze gw'oyambula sikaaba gwanyambula okaaba kiba ki obusatu ne bugaana ne tulumba obuna jangu kubuna tulabe enkulubiru kyeki obadde towulira enkulubiru kyeki enkulubiru sebo ze nkuyege genda ku butaano kale lamuza obutaano omulangira eruuyi eno ye mwami jeje kati Father Gerard teyeebase n'akamu n'akatono omugenzi Kisamba Mugerwa bwe bati basajja ba Buganda basajja ba Uganda bebakira ddairingi omukulu Kisamba Mugerwa ajjukirwako ekigambo entandikwa era buli lw'okiwulira kirizanga nti nannyini kitandika yavadda mu bulamu bw'ensi eno nga n'omugenzi Nassantege Sebagala bwajjukirwako ekigambo okuba ekyeyo kale tujja kuwa obufuna obutaano naye mbadde nkusinga kwagala kwogera ku ŋŋombo gye yasimbawo ey'akaveera omuntu okudda eka n'akaveera ŋŋombo ya Nassantege Sebagala awummule mirembe. Aya tugende mu Buganda mulimu omuntu mubaamu emirundi egimu omuntu ayitibwa omutemu atemulira mu nnyumba gye bayita enduga bukadde nedda
oyina omukisa gumuyangu omulangira wano omutunusi basezi bakumba kakati obufunyi tokiraba oyanguwa ono netumuwummuza netutoola Bwale Tom basajja nsolo ezimu zirya zinnaazo okuva Nakawala Kasambya Mubende situnagaana Bwale Tom akatundu kano tukakuweereza mujje tukole omulimira nnyonyi Ssenyonga abatuusaako omuceere ekkolero ly'omuceere litandise okusunsula omuceere nga bwe guteekeddwa okuba omuceere tegukyasaanye kuva bweru katugenda nga kuva mu mujje tukole aya Bwale wampasebo omugabe gwe tuyita omugabe mu lubiri lwa Ssaabasajja aba akulira kitongole ki yakulira ekitongole ekitabaazi oba ejje n'osika akamulamuzi obubiri jangu ku bubiri Bwale omuntu nkwakwa ate enjobe nayo nkwakwa kale lamuzi obusatu aya tolifuna kintu kigenda kunyumira ng'ate bwe kikujjukiza olulimi lwo olinga nga ali mu kibiina osoma naye ng'ate mu kunyumirwa mwoyiga okujjukira byonna ebyaliwo ebiriwo nga bw'olengera ebiri esemberedde okujja ffe bwetuti bwe twayiga olulimi Bwale Tom twalutandikira mu bigambo bye tuyita ebikokyo era bwe tutyo twakokyanga bwe tuti nti nayiga agoba nayiga omupiira gw'eggaali ogw'emabega nga gugoba ogw'omu maaso n'obufuna obw'olamuzi obuddako jangu ku buno Bwale Tom enswa eba n'ennamunswa ate ensanafu eba n'ekikama ssebo naye kankuwe munnabuweekula tweyanziza ssebo aya ne tulyoka tumaliriza wano Bwale Tom abawagizi ba Bwale obwedda tuli abawagizi buli eyo muwage kiri wano ojja kiwulira olwaleero Bwale Tom netulyoka tumaliriza bwe tuti tubulireyo ekintu kimu eky'amaanyi abantu kye bagenda okujjukira ennyo ku mugenzi Kasirye Eggwanga eky'amaanyi ekijjukira ennyo Kasirye Eggwanga yateganga nnyo ez'emmotoka ezibeerako be bayita abayana abo abacubente abagendanga bawemula ng'aziyimiriza n'abawenyula kibooko ate era y'omu omusajja eyagwa ku babbi b'ettaka n'ayokya tractor ombuutaano n'obujjayo siko mukaaga ku mukaaga Bwale Tom lwaki omutemu oli atemulira mu basezi bakumba bw'amaliriza omulimu bamukubira enduulu okusobola okuwuddiisa omuzimu guli nti bo tebawagira kikolwa kyakola kuba omuzimu guyinza obbanyiigira nti namwe musirise nga bakola ku muntu wammwe ekikolwa nga ekyo ne gujja ne gubatirimbula omukaaga ogututte mbweyanziza ssebo kiri kusimba wakati wa Bwale Tom guno nno muziro oyinza ogamba nti katuli ku final naye nga situnnatuuka tukyabuzayo obutemerero nga bubiri okutuuka ku final wano tuli ku kyebayita kwota Katerega Christopher Mulangira avudde Luguzi Namayumba batunkane Bwale Tom basajja nsolo Nakawala Mubende musaza lyebuweekula tukugamba KCB Bank ekutusaako engule Uganda Revenue Authority tebuzeewo kakutumiddeko kojjange kakeeto mu Uganda Revenue Authority tusaba otukolera enteekateeka eya abakozi ba Uganda Revenue Authority okututuusaako nabo bakuŋŋaanye engoye awagwa ebinene watuukirwa tisimba bwe yali ekuŋŋaanya ebyambalo okugenda eri bantu bannaffe mwenga situwakulaba oba gwenga situwakulaba mu KCB Bank mukole ekintu kyekimu nammwe abantu basekinoomu yonna gye muli mweteeketeeke tugenda baluŋŋamya kuba tugenda okikolamu ojja buzi wano okusimba naye bw'oba waayo ekyambalo kyo tujja nakusaba bw'oba ng'okyagadde tujja kujjako kabayiti oba ekigambo twagala otusigira ekyambalo ekyo ng'ofaanaganako omuko agaba mwannyina muko gundi nkukwase mwannyina zoono mukuwadde taliiko wadde olubale kati kubamu akafaananyi ng'oleese essuuti ogitukwasa mbakwasa essuuti yange eno gye nayambala ku mbaga yange ngibawadde nga sirinamu nankenyera ali bagifunye yenna nange ennaku z'omwezi 8 Desemba Luweero ku Nimrod mwagaliza avaziire bamutenderezenga awo tuloka tukubire mu ngalo gw'ogugwongo ogumaze ebyesimba haya netugenda mu bato abato swaba kasi eddoboozi oyagala kuwotokera wano akawala okatiddemu ate lwaki eddoboozi tirikala tugende swaba gwegwe tusooka naawe ogenda kumbuulira abasirikale b'enswa bayitibwa batya
Sebo ziyitibwa enkuyege. Aha, kati akamu kafunye genda ku bubiri. Obubiri omuto swaba soko kangemu akawala ako kasente omuntu gwenkutte muzito. Yonno swaba oli mutiitiizi. Gwenya otogera kunkanga kanga. Linda ko gocha jigumira kanji tuje tumuwowe omukisa olabe. Aha, swaba wanjeje. Tuli wano. Brendo jukira kyenaga nti abaana abato bansanyusa twali olinnya libanguyira nga lya jjejje bada oyita ne kubuja lya kayiga okwogerebwa fete jjejje mukama kakade Sentongo Beni yagambye mbu akajejjeloji kamusanyidde. Lwaki okiza kumpewo kakati netugenda tuliwo swaba oli olamuza kakumeka bubiri swaba alamuza bubiri swaba wanjeje kutata ne mama ani abeera ne Sezaala abamama obubiri obulina katulamuza obusatu omutuju tuliwo tugende wuliriza huliriza kakati okugalangatanya ekiwanga mu ngalo kisoko naye kitegeeza ki? Kiyinza okutegeeza ebintu okusimatukako mu ngalo. Obuganyi obusatu buganyemu swaba tulamuze obuna swaba wanjeje wuliriza n'obwekkaanya onagamba nti waliwo okulimba lwekutaasa omuntu ngaddi nga mukubba swaba nyonyola tugende kubanga omuntu ayinza obba ava kubba ne wabaawo amulaba naye ate ng'oli tasobola musinza kuwoza ng'oli ayina be yateeseza nabo nga basobola omuwolereza mu kkooti omusango n'aguwangula naye ng'ate yakikoze kwegamba ateekwa kkanya kwegaana si kyo kyogamba kale obusatu n'obufuna buna kakati jangu ofuna obuta tukatiriza ensonga ya swaba batugamba ababeera mu bakanso bano balwakafuuzi nti tewaliiwo muntu musiru gwe basimba mu maaso ga mulamuzi ne bamusomera omusango n'agukkiriza oteekwa kugumya mutwe n'ogwegaana aya tugende ku buno tulabe obutaano wuliriza mu booluganda lwo ani akuyita Sseruganda? aba jjajja wange omusajja. Obufunye obutaano. Embweyanza mbuweereza ab'ekirema. Otyo naye lwakuwa obulamu okumuka swaba otyo kale maliriza eno swaba. Yes jjajja. Erinnya lya mutabani wa President Museveni erinnya lya mutabani wa President Museveni abamu basinga kumanyako lya Muhoozi tuweeyo eryokubiri lyonna ly'omumanyiiko. Tayatudde swaba obutaano bumulemye ayinza obba naye nga bamukazaako lyakaguta. Nedda tugende omuwala wamma ono muwentiisa swaba baba ng'akyabizanyira mu mugambe wano wozze wagenda kuba wookya ssebo. Tugende ssebo ogenda kumbulira obuswa obusemberayo ddala obutono mu nswa buyitibwa butya? Obuswa obwo buyitibwa obugalamatu. Akamu okafunye genda ku bubiri. Kale kakati muwala yakutte mu swaba nonobawulira ku baana kojja bazaala n'abaana senga bazaala baliwa be tuyita abajjwa.
abajjwa beba abaana kojja bazaala. Obubiri ne bugaana lamuzi obusatu. Kyangu ku busatu wano okunyenyesa akalevu amazina kisoko naye kitegeeza ki? Okunyenyesa akalevu amazina kisooka ekitegeeza okukola ekintu nga kyangu ne kikwanguyira. Buganyiimu obubonero tetulonda wano genda ku bulala. Lamuza obuna omuto. Okuvuma omuntu oluusi tekyewalika. Okuvuma omuntu oluusi tekyewalika. Ngaddi. Ng'oluusi omuntu wakusoomooza n'owulira ng'onyiize ennyo n'otasobola kumulekerawo awo n'owulira ng'oyagala naawe omuddizeeyoko yadde ekivumo. Naawe omuweeyoko aleme gendera awo. Obunono obufunyi. Jangu kutaano wano tugende. Mu b'eŋŋanda zo ani akuyita mujja we? Mu b'eŋŋanda zange jjajja wange omukyala mpita mujja we. Obufunye buno obutaano. Baana bali wansi wa myaka 12 musaana mubakubire mu ngalo mu engeri gye bategeeramu ebintu. Gano gonna ge makungula g'engule. Otyo muto. Wangi ssebo. Otyo ogenda tugamba saza ki mu Buganda eryogerwako nti Museveni gye yasinga okulwanira olutalo lw'ekiyeekera? Essaza ly'e Busiro ne wano ne wagaana ne tuvaawo mwebale nnyo mwebalire ddala situkulwisayo n'omulundi n'ogumu olulimi lwegirisiza mu nsi yaalwo kye tuba tukugamba. Kochena Musamba Kisasatu Radio Simba FM Pologoma Edembe bannabulemezi amasaza agana agenda okuva gye gava amalala okujja mu bulemezi mwetegeke okubeera nga gateekwa okuvaamu lunaku lwa kuvaazira lunaku lwa kunaana nsinga. Bigambo ebyo tusaba bimere ku mimwa gyammwe ne bwe muba muyisinganya nga mubuuzaganya ogamba bwe siivaazire nja kunaana nsinga kiba kimala bumazi okubeera nga buli omu olwo togamba kajambo tukadibyemuko mu sizoni ya Simba bwejja mu kitundu n'olulimi lukyuka abantu boogera tunaana nsinga mugana wange nti baba nange nja kuvaazira ng'olwo muyisinganya. Ndowooza okitegedde. Kale ne lulyoka tukutuusaako akatundu kakasa ne Uganda Revenue Authority ekugamba nti kakasa nti okimanyi kuba kino kikulu nnyo eri eggwanga nga kikutuusibwako Uganda Revenue Authority, Developing Uganda Together. Uganda Revenue Authority ekugamba etya nti no ekisonyiwo ekigenda maaso ekyakuweebwa Uganda Revenue Authority gwe n'omuwi w'omusolo oli omukwabo abasuubirwa kiganyulwamu. Ennaku z'omwezi we zaawerera 3 omwezi ogw'omukaaga 2023 bw'ojjukira akawunti yo oba bizinesi yo yali ebanjibwa omusolo. Kati ku musolo ogwo gwali gubanjibwa tukukakasa URA yali ekutaddeko engassi oba kye tuyita fine ate ng'ekutaddeko n'amagoba ge baakuteekako oluvannyuma lw'obutasasula musolo mu budde. Kati singa ovaayo n'olaga nti oli mwetegefu omusolo ogwo gusasula, URA egenda kuggyako engassi ekuggyeko n'amagoba ebyakuteekebwako osasule musolo ogwo gwe wali oteekeddwa okusasula olubereberye nga tebinnakuteekebwako. Ekisonyiwo kino kigenda paka ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'12 omwaka guno gwennyini. Nkwagaliza naawe okiganyulwemu si kulimba kituufu. Osobola ogenda ku ttabi lya URA erikuli okumpi oba ogenda ku kibanja kyabwe ojja kulaba ebisingawo naye si kulimba ddala ogenda kusonyibwa omusolo ekitundu engassi n'amagobe byali byakuteekebwako. Kati kana akatundu kakutuusibwako URA. Tuli ffenna mwetegereze tuwulirize bulungi era okakase nti byenjogera obiwulidde bulungi. Yes sebo. Si kulwa nga ate olemererwa okuddamu kyembuziza nga kiva mu kubeera nti wabadde towuliriza bulungi. Tuwulirize abantu abalina amayumba bangi babuuza nti nyumba ki ezisaanye okusasula omusolo. Abantu abalina amayumba bangi babuuza nti nyumba ki ezisaanye okusasula omusolo. Ye abaffe
guba gwa ssente mmeka? Bw'oba omu ku abo, kati tusaba omanye kino ti omuntu yenna alina amayumba ng'amayumba ago agafunamu ssente ezitasukka bukadde 2,882 omwaka omulamba aba tateekeddwa kusasula musolo gwa nnyumba. Nkuddiramu, abantu basaanye bakimanye nti omuntu alina amayumba ng'amayumba ago agafunamu ssente ezitasukka bukadde 2,882 omwaka omulamba, oyo tateekeddwa kusasula musolo gwa nnyumba. Kati ne tulyoka tubuuza, kakasa nti byenjogedde owulidde oti Omulangira, omuntu okusasula omusolo gw'amayumba ateekwa kuba ng'ennyumba azifunamu ssente ezisukka mu mmeka omwaka? Sebo ateekwa kuba nga afuna essente ezisukka akadde kamu 882 omwaka. Bw'aleeta omulonda bakulonze Omulangira mulonde bakulonze kakati kiri bwe kiti, omuntu yenna alina amayumba ng'agafunamu ssente okusasula omusolo ogwo, amayumba gateekwa okuba nga agafunamu ssente ezisukka obukadde 2,800. naawe kigambe ateekwa okuba nga afuna obukadde 2,882. ateekwa okuba nga agafunamu ssente eziwera obukadde 2,882 n'okweyongera waggulu. Kitegeeza ali wansi wa ssente ezo tasasula ki? Nkeyanziza ssebo. Kakati bwale tuliwo ye ssebo, okunyikiza ekyo tukakase nti abawuliriza bakitegedde. Tuweeyo ekyokulabirako ekyongera okunyikiza abawuliriza, tukakase nti bategedde. Kakati gwawuliriza oyinza okuba nga olina obuyumba bwo oba nga olina ennyumba z'abapangisa, naye nga essente ezojjamu omwaka tugeze ziri obukadde 2,800 oba akakadde kamu 1,800 oba akakadde oba 5,000, gwe toyina oli tajja n'akulimbalimba nti akusaba omusolo ogw'amayumba n'ozimuwa. Kituufu, obubonero busatu mbweyanziza ssebo. Obubonero busatu awo ne tulyoka tukwatagana tukyagenda mu Ssuula Nnonde n'alyoka n'akutuukako 47. Tugende. Yes ssebo. Mu bika bya Buganda mulimu ekika ekyalina essiga eryayatiikirira ennyo nga ly'amaanyi nga liyitibwa Mikira, naye olw'okutya okuwaawaalo lw'erinnya eryo ne balikyusa essiga eryo okuliyita erinnya eddala. Kino kyali kika ki? Ssebo, ekika ekyo kyali kya Lugave. Nedda, kyali kya Ffumbe. Omulonda. Ekika ekyo kyali kya Nkerebwe. Tugende ewuwo ssebo. Ow'Ennakawala. Essiga eryo bwe baalikyusa baliyita batya kati? Ssiga lya Ssendyona. Kiganye ssebo. Muwe tulabe. Naye swaba bw'otoddemu kwogera n'amaanyi tugenda kuwa muzinda walo gwaffe. Eno reediyo ewulira ddoboozi. Tuli wano kwogera kaamawulira. Baliyita nze alonze nze Bwagu Shalifu yeddira Ffumbe. Baliwa erinnya ekikirikisi. Nedda, essiga eryo balikyusa ne balituuma Kulumbavu. Tugende. Yes ssebo. Akasuwa akatayokeddwa mu lulimi lw'Ababumbi kayitibwa katya? Akasuwa akatayokeddwa mu lulimi lw'Ababumbi kayitibwa katya? Ssebo, osobola okayita omwali. Akaali.
omulonda kamugezeko se gezaako tulabe akasuwa ako kayitibwa akakulende akabonero kalamba nkeyanziza sebo kati kino kijjawuwo yesebo edda ebbumba teryasimwanga ng'omwezi gwaka yesebo amakulu nti teryasimwanga kiro ng'omwezi gwaka yesebo lwaki ebbumba bwe baalisimanga ng'omwezi gwaka ebibumbe ebyavanga mu bbumba eryo tebyanyweranga byateranga okujjamu enjatika obubonero busatu mbweyanziza ssebo kanjira mbalekera awo kale wabalekedde awo nga tale of 5 wines tale of bwaleeka yayinawo obubonero kale essota litema mukontanyi lyegendereze terikubojja bwe likubojja terivumulwa essota litema mukontanyi essota litema mukontanyi lyegendereze teri kubojja bwaletom wampa jejje Kabaka Muteesa owokubiri ng'amaze okuwambibwa n'okuwaŋŋangusibwa essebo waayita emyaka emeka n'akisa omukono ssebo waayita emyaka 3 essota n'olisomoka neyanziza ssebo essota n'olisomoka ne tulyoka tuzzaako obuterevu ekigere bakyali kateregga batunka ne mwana muwala ne mwana mulenzi bwale Tom tugenda mu makshani national pakatuolyo konyumire kodi anyukeko afasali ne radio ya Simba neuwa nga 15 Novemba ye kodi wa mwaka guno kuba kusanyukako kutambulako kulambulako kuwummulako Simba yebikola tweyanzege kati kino kigenda eri bakodians mwenna olugendo lwa kodi Action Falls National Park olutuusa mu biyiriro ne ku nsi y'ensolo eya Action ezimu kuzisinga obunene alyoka tulambule eyo Budongo Forest lyoka tutambule eyo otukulukutireko ku mugga Nile nga bagukulukutanga gwolekera Egypt ebyo byonna bigenda kubeera mu Action Falls tukutegeeza gwali mu olugendo fenna tuli bakutuuka wano ku Simba ku lunaku olwokutaano kakasa ndi saawa nyazi kusange ng'otuuse bw'onootuuka saawa nya tujja kwewaamu saawa emu namba yakulindako otuuke awo saawa 5 tujja kuba nga tujjawo eggaali saawa 5 tujja kuba tujjawo eggaali ku mulundi guno twagadde otwale ku budde bwo naye ate toyisa obudde singa ziwera saawa 5 ng'olaba okyali ku booda osiyagguka ove wammwe kimanye bumanya nti tukulese awo gy'oba ogenda tusanga simanyi kubanga tuba tugenda Dubai tumanyi bagamba bw'osanga wano nosanga situliiwo linnya emmotoka ekutuuse buterevu kisaawe ky'ennyonyi Entebbe awo obeera oyinza otutusangawo nga bakyali mu ttukiri yalinga naye bwe tugenda wano itaano biba bikaayi bwe tuba tugenda Kalangala tubagamba bw'osanga tugenze linnya booda buterevu ekuleeta Entebbe nakiwogo otusanga awo naye luno olwo tetuliiko gaa nti bwe tukuleka kati kakasa kwata obudde bwo ffe tukugambye nti nno saawa nyazi kusange ng'otuuse wano kitegeeza ne bootuukawo ku 2 ne bootuukawo ku 3 naye ku 4 tujja kuba nga tutandika okusunsula n'okuteekateeka abagenda mu kodi saawa 5 tubeere nga tuvaawo tugenze okudda aya ne tulyoka tukola ki tujja ew'omulangira wangisebo kaakati tuli mu katundu ka Sula Nnonde iye omulangira wangisebo katono nnyo buli muntu akalulu kamusula kamusuddeko ketwakatambukalako wano owulira otya wevuma nti akalulu omuntu gakakusulako oba ogamba nti ekijja mpaawo magombe gazza sebe ekijja kijje lwakubeera musajja naye akimanyi yatuukako ku fayino aya ne lulyoka tujja yesebo ogenda tubuulira yesebo
Kabaka Muteesa II Yes sebo. bwe yawaŋŋangusibwa mu mwaka gwa 1953 Yes sebo. Katikkiro ki eyasigala akuuma Obuganda? Oyo Katikkiro yali Michael Kintu. Nedda. Katikkiro oyo yali Paulo Kavuma obubonero nobeera ng'obulina busatu. N'ensimba nnyo ssebo. Yali Paulo. Ne olyoka tujja. Wampa ssebo. Bwale Tom. Wampa jjejje. Mu 1953 Yesebo. Kabaka Muteesa ng'amaze okuwaŋŋangusibwa. Yesebo. Abaganda tibaatuulira awo. Yesebo. Tebawena. Abaganda tebawena. Yesebo. Tibaatuulira awo. Bawawaabira gavumenti ya Queen. Yesebo. Bwe batyo nga bawaabira gavana olw'okuwaŋŋangusa kabaka waabwe. Yesebo. Omusango gwawulirwa era okukakana nga ludda ki oluwangudde. Okukakana ng'oludda lw'Abaganda luwangudde nti Koheni teyalina buyinza n'akamu kuwaŋŋangusani mbweyanziza ssebo kuwaŋŋangusa Muteesa obubonero buli busatu. Yesebo. Aya Yesebo. ne tulyoka tujjewo Omulangira. Yesebo. Bwe njogera ku kye tuyita Omulangira wangi ssebo. Ekkubo liba ly'abantu. Yesebo. Ekkubo liba ly'abantu. Yesebo. Ate omugendo ssebo guba gwa nsanafu. Era obufuna naye omugendo guba gwa biwuka. Ebiwuka byonna olugendo lwabyo luyitibwa mugendo. N'obufuna busatu. Tuli wa Bwale Tom. Wampa Mr. Jejje. Bwale. Yesebo. Bwe njogera ku kye tuyita ekiyinga ku nsolo bategeeza ki? Ekiyinga kye kisambi ky'ensolo. Ekisambi ky'ensolo obubonero busatu. Mbweyanziza ssebo. Essota lirumbe. Haya. Essota wonna lirumbe. Essota litema mukontanyi lyegendereze terikubojja bwe likubojja terivumulwa. Bwe likubojja terivumulwa. Bwe bakozesa ekisoko ekyogera ku Weemalongwe baba boogera kwani? So baba boogera ku Musota. Wa Musota. Bwe bakozesa ekisoko ekyogera ku Weemalongwe baba boogera ku Weemalongwani? Weemalongwe. Musota ssebo. Essota likutemye. Kagenda. Tugende. Essota litema mukontanyi. Oyo limutemye. Omulangira limutemye. Tugende. Bwale katulabe alisomoka alimutema. Tugende. Wampa omutujju w'engulu. Bwe bakozesa ekisoko ekikwata ku mutaka w'emisindye baba boogera kwani? Omutaka w'emisindye ye Namutwe ssebo. Gwe Essota oliyiseeko. Neeyanziza ssebo. Tugenderawo kojja. Tugende ku updates ekale. Nga bwe tugenda mu updates waliwo amawulire agatalinda gavudde eri Major Dr. Bernard Mukiibi agambye nti nno omukontanyi ow'emubende Nakawala Bwale Tom n'endukusaye abaweereza emitwalo 10. Mwongeremu amaanyi. Dr. Mukiibi twali tukusuubira okubeera mu lugendo. Webale nnyo tulabira kwata omuzindaalo omwebaze oyo Wangabano Madudu. Banange Major Dr. Mukiibi owa Riverside Beach nga bano Madudu tweyanziza nnyo tweyanzeege tusima bwongerwa okaddiwanga mutwe notakaddiwa mikono gigaba. Ate no Bwale lwakuba tumwayogedde bulungi ne ffe tubeebuuza ne tubawo omuzindaalo mmwe wano mwenna nga buli omu alina basponsa be ba Dr. Mukiibi ne mubeera nga tumusonjodde kubeera nti muli mu lugendo. Nze olugendo bankozeeko ddera wenva wano
badde nize kuyitamu bakukozeeko dda gundi bwatasibo yasubwa omukira bankozeeko dda era abawagizi baziinaawo akakwakulizo ke bampadde kuyita wano mulowooza aya tugenze omutuju tugendako mu update kojja tujja kiriza council Ladislas Lwakafuzi tusome mu kabaluwa ke baseba ne banyabo council Ladislas muwuliriza waffe y'omu ku basookedde ddala okuleeta amasuuti wano amasuuti tumusabye akkirize kumu abagenda okuleeta ebyambalo oli bw'anaabanga tikimuyisa bubi okumuggyako eddoboozi tujja muggyako awulira nga agamba nti nze mukireke tumukikonako era naye buli omu bwe tujja omuyisa ku geeti yaffe ewa sikaali wateereddwawo ekitabo kituyambe buyambi kukakasa kubanga abamu ebyambalo bye baleese byambalo ddala ddala bigula buwanana situyinza kumala gakitwala bwe tutyo abasikaali baffe tubeekakasa nayinza okubanga oleese ebyambalo naye obikwasiza omwana wa booda omuwadde ekifuluusi mugambe bintuusize kusimba okakananga yasoose asowoddemu ekijaketi nti ate nze naafiiramu awo kale nno bwe tuba tukoze recording ebimu tugenda kuba tukola recording okutuyamba okulaga bw'oba tosobola kwetuukira ojja kubanga otuma butumi omwana owa booda ekyo kyoteekamu akasente ako kooteekamu ng'okutuma owa booda ntwalire ebintu bino okusimba tukakasa tajja kuleeteramu bomu tasobola kakati kaba kabonero akalaga nti owaddeyo mu mutima gwa sharing and caring ekyo basebo ne banyabo kyekiteekeddwa okubeera mu buli muntu omulamu katonda ebyo byayagala eyo gyayite emaali ekulukuta basebo ne banyabo agambye ennaku z'omwezi 22 October 2022 akawandiika 22 October naye kati agambye Mr. JJ Semanda nsonyiwa sisobodde kutuuka eyo kukuleetera suuti n'empale zaakwo okuleetera okuziwa wa booda nsaba okkirize engoye ezo ez'empale ezikutuuseeko era agambye nti awagira enteekateeka yonna era n'agamba nti ndabira babulaza waguma ne kojja kigudde agambye nti Martin Amaiko yajjayo ewange n'andabako aya kale tweyanziza nnyo council Ladislas Lwakafuzi era n'abalala bangi nnyo baloya tulina bwe tubafunyemu ekyenjawulo omulundi guno Senior Secondary School essomero erikutuusaako ebyensoma ebitambulira ku mulembe kubanga bo mu ssomero kuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu omwana takoma kubeera ng'asoma silabasi eziragiddwa ministry naye ateekako n'okusoma ebyemikono kale no ne bw'abanga amaliriza ng'akomye bukomi ku senior 4 ajja kuba ng'asobola okubeera nga agenda maaso tukulamusizaako omwami Semaluulu director weebale bw'osuubiza n'otuukiriza ne tukakuweerezaako Quality Junior School naawe bw'oti we muli mwenna mwakavunuka ebigezo tubaagaliza okutambula emirembe aya nelyoka tujja omulangira abato onjeje swaba oguma swaba tugenda otyo swaba onjeje Kabaka Mwanga ye kabaka ajjukirwa mu byafaayo nti yayokya abasomi owulira kakati Kabaka Mwanga ono erinnya lye ery'ekisomi yali ayitibwa ani oba ery'eddiini kiganye kale mulondo omuto mwenna awona omwegendereze wano wemutuuse endukusa egenda ku final tegwa bubuuzo bwe buti kale kwata omuzindaalo omuwala wangisebo gwogenda tubuulira ne Kabaka Muteesa owookubiri yalina amannya g'eddiini agawerera ddala 4 nene bwona otuwaako 2 erya Edward ne Frederick obubonero n'ofuna 3 neyanza nnyo ssebo obubonero n'ofuna 3 kati ne tuddayo ewa Swaba onjeje abantu basaamirira okwasaamirira okimanyi abantu basaamirira
nene mu ngoma mulimu engoma eyasaamirira ngoma ki engalabi obubonero busatu ne tujja ewagal iyesebo omuwala wangi sebo waliwo amawulire ge tutasaanye kugambirawo bantu bannaffe iyesebo waliwo amawulire ge tutasaanye kugambirawo bantu bannaffe nga kyetaagisa okwekoloobyamu nga tonnagabagamba iyesebo otyo kale tuweeyo ng'amawulire ki agateetaagisa kugambirawo muntu munno amawulire ag'okufiirwa obubonero busatu mweyanzanyo sebo ne tukomawo omuto wanjejje wetegese yesebo kati waliwo akantu kano iye ku muze gw'olugambo yesebo ku muze gw'olugambo n'ogw'obubbi guliwo omwangu gw'okuwona ku muntu otekwa n'otuwa ensonga ku muze gw'olugambo n'ogw'obubbi guliwo omwangu gw'okuwona ku muntu otuwa ensonga lwaki ogamba bw'otyo ogw'olugambo lwaki ogw'olugambo basobola okunnyonnyola omuntu omulungi talina bba na lugambo n'oyiga naye ate ogw'obubbi gusobola n'okussa gusobola n'okussa yesebo tubadde tuli mugundi toli wala nnyo twagala oyongera okunnyonnyola mutugambye ku mize ebiri ogw'olugambo n'ogw'obubbi guliwo ogutali mwangu gwakuwona oba omwangu gw'okuwona gunoga nti ogw'olugambo mwangu gwakuwona kati obeera olina otulaga ennyo lwaki ogw'obubbi si mwangu gwakuwona ewatali tuga nti guyinza n'okussa lwaki si mwangu gwakuwona ogw'obubbi omuze gw'obubbi si mwangu gwakuwona kubanga so banaawo kubanga bwe tukwagala awo wewalaga nti olowooza bayinza n'okutta nga wakava okubba nga tolina nabyewozaako kale ogenda funa kwegamba kitegeeza ogw'olugambo gwo tigukussa ayina engeri gyalowoozezza nga asusseewokko wali nti gwe guli si mwangu wakuwona kubanga oyinza n'okubanga obadde tolinaguwona ate n'ofa bufi kale olina obubonero busatu swaba embweyanza mbuweerezaako bannakawempe kale ne tujja omuwala iyesebo gwogenda tubuulira iyesebo wogenda tubuulira obubbi businga kuswazaani ku musajja n'omukazi obubbi businga kuswazaani ku musajja n'omukazi ow'ensonga yo naawe ng'erimu eggumba sebo obubbi businga kuswaza muntu musajja lwaki kubanga omusajja bagamba nti omusajja aba alina okukola afune sente singa omukazi nti olusi yamuleetera sente n'azimuwa banga bamuswaza kubanga aba atyobodde ekitiibwa kye ng'omusajja ekitiibwa kye ng'omusajja okale obubonero busatu mweyanza nnyo sebo swaba soka okwata omuzindalo tulaba bamulowoleza ku sipiidi gye twagala gwe singa babagambye kano wafunye edda akakotolonda kaka naye gwe singa twagadde ogaye nti nga gwe tokkiriziganya naye nga gwoga nti obulubbi businga kuswaza mukazi wandiwadde ensonga ki obubbi wemaaso ogedde nti businga swaza musajja nsobola okugamba nti businga swaza mukazi kubanga aba atyobodde ekitiibwa kye ng'omukazi atya wanga nene swaba sipiidi kwolowoleza si nungi ku baana abali ku myaka kati abaana bwe balowoleza mu ngule balowoleza ku sipiidi aba atyobodde ekitiibwa kye ng'omukazi kubanga
ebintu ebimu yabikola nga taata w'abaana taliiwo. Swaba olimba naawe ebintu ebimu yabikola bintu ki kakati nedda wano twali bubonero twali twagala kulaba oba okola ki oba okugira kati katubabuuzeeko omuwala mukimanyi nti olumu obubbi buyinza okuleetera abantu okwambula abbye. Kakati baba bakwambula abbye ani asinga okuswala ku mukazi n'omusajja? Omukazi yasinga okuswala. Kati lwaki wagambye musajja? Kale basaba ne banyabo ne tugenda omutuju yabalina munyumirwa engule. Katugende Sebo wani waliwo omuziro mu bika bya Buganda bagamba nti guwuluguma guba muziro ki? Empologoma. Obubonero busatu. Weerezo. Gogenda kumbulira mu bika bya Buganda? Muziro ki ogwogerwako nti gusuula ebyonziira? Omuziro baguyita omusu. Obubonero busatu. Nembweyanza Sebo. Zaayo omuzindaalo. Kukomyewo ewuwo? Sebo. Ogenda kumbuulira. Omuntu bw'ayogera nti mugunu oba otegedde ki? Oba otegedde nti agamba ki? Ntegedde nti agamba mmere. Emmere y'amawogo ng'efumbiddwa ne bagigotta. Obubonero busatu. Mbweyanza nembuweerezaako dayirekita wange. Nsobala kuboyogera weekekereza andibadde musajja mulungi naye weekekereza okufa obufu. Sentamu Edward. Wasomero ki? White Angels Primary School. Kale abawuliriza muli eyo gye muli naye omwana omuto myaka 12 okuwoma omutwe mu ngule wano. Tugende. Gwogenda kumbuulira. Omuntu bw'ayogera nti tulidde kasedde baba balidde ki? Sebo baba balidde lumonde eyasalibwamu ne bamukaza. Lumonde yasalibwamu ebibajjo. Ne bamufumba ne bamulya. Obubonero busatu. Nembweyanza Sebo. Nyawo wano omuzindaalo. Kino kisoko. Sebo. Swaba. Bwe bagamba nti omuntu azzeemu olungubanguba. Sebo. Gwe kiki ky'otegeera nga boogedde bwe batyo? Ntegeera nti omuntu aba alwadde. Ntegeera nti omuntu abadde omulwadde awonyeemu. Abatuliza tutera obagamba tukakuweereza okyenge tubagamba nti endukusa mu nyumba y'engule we zisinga okunyumira abantu buli muntu aba alinda awulire ye omuto akinyonyola atya. Tugende. Sebo. Gwogenda kumbuulira. Yakomyewo ng'ensowera agigobya lulimi. Ono yabadde abadde ki? Yakomyewo ng'ayomba. Yakomyewo ng'ali kulya. Ali okulya yabeera ati. Ali kulya. Omuntu akomyewo ng'ali kulya aba abeera atya. Kale ddamu nnyonnyole. Yakomyewo ng'ensowera agigobya lulimi. Yabadde mu ngeri ki? Yabadde mu mbeera ki? Yakomyewo
Swaba mulonda. Omulonda Mulonde swaba. tamulonda Tuveewo. kale kiganyi tukireke kale tukyali ku lubogola Simba KCB Bank URA amakampuni gaffe Century Properties Tekino Kasangati amalala nga bwogenda ogawulira Siova Seeds Uganda Limited bwegakutuusaako engule Muzayimate nyamba omulangira akatundu ka Sula Nonde ebyobufuzi bya Uganda tebibakyayanga bantu bannammwe eyo gye muwangalira. Ebyobufuzi bya Uganda tebibakyayanga bantu bannammwe eyo gye muwangalira kubanga n'abo bennyini abaabibasookamu batulaze nti mu byobufuzi timuli mulabe wankalakkalira. Okay. Singa bwe kyali mukamutabani w'Obote tiyandibadde minisita mulamba mu gavumenti ya Museveni. Singa ebyobufuzi byalimu empalana ey'olubeerera mukamutabani w'Obote tiyandibadde minisita mu gavumenti ya Museveni. Ono twogera kwani? Sebo oyogera ku James Akena. Sebo oyogera ku Jimmy Akena. Kulonze omulangira kubanga n'entaputa y'ekibuuzo ekulemi. Mukamwana w'Obote ye Betty Amongi nkeyanziza Sebo akabonero kalamba mu mulangiro kalaba bwe kagenze. Aya tuli wuwo bwaletom Sebo ebyokwerinda bikulu nnyo eri eggwanga lyonna. Sebo mu bufu obwo tutegeeze minisita w'ebyokwerinda defense owa Uganda kati yani? Minisita w'ebyokwerinda ye Vincent Bamulanga Kisempiji bamujjako dda Mulangira mulo. omulangira mulonda awo bwaleka mulumye nnyo kano kale munakajuzawo nga mutambula kaako kakati omulangira nyumirwa engule naawe kenyini kati ebyokubeera ku bunkenke tubiveeko nyumirwa engule naawe onyumirwa engule omulangira mu lunaku olulamba essaawa ebeera nga yafadda ebeeramu entuufu emirundi emeka mu lunaku olulamba? Essaawa enfu ebeeramu nayo entuufu emirundi emeka? Sebo essaawa enfu era eba tesobola kubala. Mulonda eno eyitibwa World Cup ya lulimi. Essaawa enfu ebeeramu entuufu emirundi ebiri. Mulonda bw'alaata omulonda ki essaawa entuufu enfu ebeeramu entuufu emirundi ebiri. bw'alobadde otomedde noba nandikulese n'otomera bwereza akabawagizi mwenna abamperekedde naye oluvannyuma abawagizi we bali abawagizi bamulangira we muli muwage wano katubabuulire gye tweyongerayo ku buli mutendera gwe tweyongerako tunoonya gwe tuyita best loser abadde ku mutendera gwe tuvaako n'ayongera n'asonga mbere timugayalirira wano timugayalirira wano bwale Tom tuli wuwo bwale ogenda tubuulira bwale omu ku bantu abeegombebwa wano mu Kampala yawulirwako ng'agamba bw'ati saamanya mu kifo ky'okukola supermarket nandikoze kyaki. Omu ku bantu abeegombebwa mu Kampala wano yawulirwako ng'akozesa ebigambo bino nti saamanya mu kifo ky'okukola supermarket nandikoze kyaki. Ebigambo bino obijjamu makulu ki? Ebigambo ebyo amakulu gembijjamu nti ennaku zino kyaki zifuuse bizinensi. Ogamba ezimu okusaako ezimu ekkanisa ezimu zafuuka bizinensi ezikola ssente n'okusinga amaduuka. Esebo obubonero busatu mbweyanziza Sebo naye olwokuba nti kirimu ak'obuntu ke tuba twagala kaveeyo.
wandibadde onteramu akagambo okwerimbika kubanga omulamwa gwa kyaki omukulu si bantu kuzikola nga bizinesi. Kati wandibadde onteramu akagamba tennaku zino kyaki ezimu zeerimbise mu kigambo kya Katonda naye ng'ekigendererwa ekikulu bali mu kwekolera ki? Sente. Nembawa omuntu mbweyanziza sebo. Sota lijje. Tugende ku sota. Essota litema mukontanyi lyegendereze telikubojja bwe likubojja terivumulwa. Weewaawo tugenze wuwo. Yesebo. Edda abantu nga batwala abaana baabwe ne batandika okuweereza mu lubiri. Yesebo mwami Kisuule. Ekikolwa ekyo eky'okutwala abaana batandika okuweereza mu lubiri kyekyayitibwanga kitya? Sebo kyayitibwanga okusiiga. Essota oliyiseeko. Amiina. Essubi nga liserekuluddwa ku nnyumba mubaamu erirondererwa ne lisigalawo nga ttonotono erizibwa ku nnyumba. Essubi eryo liba liyitibwa litya? Essubi eryo sebo lituyita obukaajumbe. Naawe essota oliyiseeko. Neyanziza sebo. Nazzaako waguma tubeere nga twolekera okugira abawagizi mwebale okuwonga mukyaliwo muli bulungi. Weewaawo. Reverend Patrick Wakooko ow'Amabuye Katende Church of Uganda mulabirizi wa Central Buganda webale kuwuliriza omwami n'omukyala Lutabi bulyanti kyabazaala kyaggwe naawe webale kuwuliriza musomesa Nalule Joy mu Middle Town school ewa Kiso nawe bale kuli. Namwe abantu monna mwali mukozeeko omukolo gw'okuwanga mwawanirira engule mu kiseera mwe yali esinga okwetaagira enkondo naye kakati enkondo ezirina muziwulira zi URA muziwulira zi KCB Bank naye fesituyinza beerabira mu byafaayo byaffe mwebale nnyo empagi z'olulimi n'okumanya kakati ennyumba y'engule eyimiridde ku nkondo zino naye mwe muli mundu mmenye obudde bonna enkondo weziregeyeza ate bawuliriza baffe webali. Tukomyewo. Ye mwami Kisuule. Ogenda kumbulira ekisoko kino? Yesebo. Omuntu okukulukuta omwoyo kisoko naye kitegeeza ki? Kitegeeza kubeera mu nnyiike ng'olowoolereza omuntu oba ng'omulowoozaako nnyo ng'alina obuzibu naye atosobola mmutuuka n'omulowoozaako oba okulukuta sebo omwo. Bufunze kyekyo kwe kulumirwa omuntu. Omulonda londa tulabe. Okulukuta omwoyo kwe kusaalirwa akabonero kalamba keyanziza sebo. Kino kizze wuwo. Yesebo. Omuntu oyo buggala omuntu oyo aba muntu ki oba wangeri ki? Omuntu gwe tuyita buggala ye muntu omubi omutemu ennyo. Ye muntu omutemu ennyo. Tojeeyo makulu. Ye muntu omubi omutemu nga tayagaliza banne. Waliwo ekiriwaawo kikulemye okujjayo bwale obubonero bugenda kulema. Omutemu atemulira banne bwereere. Nedda. Zaayo muzindala omuntu oyo abatawabulwa. Tugende. Yes sir. Wulirize ekikyo. Yes sir. Ku mukolo ogw'okumaliriza okulima ebijja. Yes sir. Waliwo omuntu agema omuzimu. Yes sir. Abaani. Sebo yagema omuzimu abeera mujjwa. Omulonda. Omuntu oyo agema omuzimu abalubuga. Tuze wuwo sebo. Yesebo. Omuzimu omuntu oyo agugema atya? Kati yategeerekese nti abalubuga agugema atya? Atema endagala nazibika ku malaalo. Bw'amala
najja ku lumu n'agenda n'alusibamu emmere oba n'agisandikiza emmere n'agigabula abaabaze okulima ebijja. Ekimu kyoyogedde kituufu, ekirala kifu, kubanga oli takulonda ensonga lwaki nkugambye bwe ntyo. Lubuga oyo atema tudduka akadde katuleka endagala n'azibika ku malaalo, bw'amala n'azituulako. Kakati katuleme kumala budde ekibuuzo kiganye. Kyakola atema olulagala lw'ekitooke ekiganda n'alubika ku malaalo nga bw'ayogera ebigambo bino nti okkirizanga abaana oba abazzukulu ne bakuzannyirako tolulumanga. Bino ebibuuzo Kakongolaziga tetukusuubira kubimanya biribina, naye bwottako kimu ng'obubonero 12 obwefunira. Kakongolaziga. Kale Kakongolaziga bino ebibuuzo bibiri birongo, naye obiwulira buwulizi notako ekikusingidde okwanguwa. Ekikusingidde okwanguwa kasitotako kimu obeera ofuna obubonero bwa bibuuzo byombi. Tutegerekeka. Kale mubiwulira owulira buwulizi buli omu ne yeesookako kyattako. Kisoboka okubeera nga buli omu oli kyazeemu n'ono kyazeemu kikkirizibwa ensonga lwaki muwandiika buwandiisi. Kale Kakongolaziga n'agamba bw'ati wano. Efuuti ennamba yo ebeerako fuuti mmeka? Efuuti ennamba yo ebeerako fuuti mmeka? Mumuwuliriza n'omutujju tugende. Akabe akasajja akatono kayitibwa katya? Akabe akasajja akatono kayitibwa katya? Basi olondako kyolonda abato mugenda mu kunyumya gundi kikojja. Abato mugenda mu kunyumya abato basebo ne banyabo. Abato nabo bamanyi okunyumisa nga boogera, era wuuno omunyumya olunaku olwaleero omuto munyumirwe era olondeke ani akusingidde. Nga kutuusibwako kamukamu abakukolera amasweta g'essomero, yunifoomu z'amakampuni ez'abakozi n'ebirala bingi. Traders abakutuusaako uniforms n'ebirala bingi. Emboozi yange ekwatagana edda mu buto bwange ndi ku myaka 6. Nali ndowooza nga olinnya olusozi waggulu gye lukoma osobola okukwata ku kire. Naye kyaddaaki nenfuna olusozi nenduwalampa paka gye lukoma. Kwe kuwanika emikono gyange nga mutuufu tekisoboka ewantuwala nange awo we nalabira. Oli mutuufu. Kyoyogera kituufu ffenna kyatutuukako mu buto nga tumanyi bw'otuuka wali ebirojja bikwatako. Mutuufu nnyo. Obuto Amanya gange nze Nabya Doyini era kambatuuseko emboozi yange. Obuto buneeno bubi kubanga gwe kyowulidde ky'oba olowooza mulinga olowooza kyekituufu. Abaana baali 3 nga bavudde ku ssomero naye kolo olunaku baali baakabasomesa ku bibiina byaki by'obufuzi ne batuuka ku luguudo kwaliko ebitaala ebimyufu ebya kyenvu n'ebya kiragala. N'omwana yali akulembedde mu maaso we yalaba ekitaala ekyo ekimyufu ekya kiragala n'agamba muto munne n'abagamba nti nedda tetugenda, ekyo kibiina master yaffe yakitusomesezaako n'atugamba ekyo kyaba DP, temugenda mulekeyo mulinde ekyaffe ekimyufu ekya nuupu mulyoke mugende. Era wekyajja abaana abadduka misinde ne bayita mu kkubo ne babasomesa. Obutono bubi nnyo kubanga olowooza buli kyolabye kyokka ng'olusi kiyinza okuleetera obulabe. Kale abakulu soma ekikyo abali mu byobufuzi tubasaba muleme kuddira bintu ku ndowooza zammwe ziteeka mu kyezo oguyinza okubeera ogw'obulabe. Soma ekikyo otuwaka papa. Sebo ngenze n'ekyajjejje. Efuuti ennamba yeewo ebeerako fuuti mmeka?
sebo efuuti ennamba era ebaamu fuuti emu. Nze ngenze n'ekyomutujju akaba akasajja akatono tukayita muha oba namube. Totuuse otyo fuuti ennamba kumulangira kituufu yo ebeerako fuuti emu obubonero 6. akabe akasajja akatono kayitibwa kasiba. Nze omulangira Kateregga Christopher Basamuleke oweruguzi Namayumba mu Busiro nzanyumya. Eggwanga Uganda nga ligenda maaso n'okusaanuuka ogw'emmwanyi naye ate byewuunyisa ewaffe abubbi bw'emmwanyi bwo bususse. Kati abavubuka abamu we bamanya nti emmwanyi bw'ogibba eriko akasente kangi ate ne bazuula nti bajja tugwamu nti bavubuka ffe tubba. Omu kwe kusalawo n'ayambala gomesi n'ateekako n'ekitambaala ky'oku mutwe n'agezanga enkuba etonnya n'agenda mu musiri. Aba yakatandika okuwula nannyini musiri n'ajja n'agamba ye bulijjo na mukazi yanziba emmwanyi ozimalako n'afubutuka okumugoba. Ekyomukisa omubi omuvubuka n'aserera n'agwa agenda omutuukako nga mutabani we yeesibye ekitambaala yamubba. Kituufu ekyo gundi ddala gye kiri kubanga bw'ogenda okyebuuliriza era si bagenda okunoonya ndi yabbi yabadde mukazi ku basajja tebayinza olaba amagezi amatono naye lwaki amagezi abantu ge bakozesa mu bubbi n'okuyiiya ebintu ebikyamu tebagakozesa mu kuyiiya ebintu ebizimba ne tujja Bwale. Nze musajja wa Kabaka munnabuweekula Bwale Tomba Sajja Nsolo era nga nsonze n'emboozi. Uganda eno erimu ebyewuunyisa bingi naddala ng'ebimu oluusi biva ku ikonome nga bwero oba ebyenfuna byayo. Osangira munnayuganda nga ye okulya enkoko eyo erina kuba nga ndwadde, oba n'osanga munnayuganda ng'ettooke eddene lya kutunda akatono kakulya. Ekyokulabirako ewaffe nga tukyali bato tuvubuka twalina jjajjaffe awo ku kyalo nga tugendayo okulya ffene. Naye nga kafene bwe tunoga akafene akatono kabeera kakulya omunene aba wakutunda. Olumu bwe twatuukayo n'atugamba tugire nga twera olujja muzzukulu we agenda alinye mu ffene akubemu. Muzzukulu we bwe yalinnya enkuba yali yatonye n'aserera n'agwa. Bwe yagwa ko jjajja oyo munene wakutunda temutawaana temugenda kulyako. Era omuzzukulu n'anuuka omukono. Omuzzukulu akomaawo Bwale toyozanga togira muna alino yagalo yanike mu ttaka oli yagwa jjajja n'akaatiriza nti abange yegudde oyo wakutunda. Kaakati omulangira Kateregga Basamula Luguzi Namayumba ku bubonero 7.5 afunye obubonero 36 so nga Endukusa ye Bwagushya Sharifu Matu efunye obubonero 17 ku 25 omugatte obubonero 5 Omugabi Bwale Tom Basajja Nsolo Nakawala Mubende afunye obubonero 5 ku 7.5 so nga Endukusa ye Nabulya Dorini efunye obubonero 16 ku 25 omugatte obubonero 69 ne Yesu Gambira ku ngulu.